po jako akawuwo mu ngeri yonna abaana tebalina ngatto tebalina mifaliso wa kusula. Oluvannyuma lwa COVID-19 okubalukawo ekisaawe ky'ebyenjigiriza kye kimu ku byasinga okukosebwa kubanga amasomero gaggalwa kyokka oluvannyuma lw'embeera okudda mu nteeko abayizi baddayo okubangulwa wakati mu kusoomoozebwa kw'ebbula ly'ebisale ng'abasinga babanjibwa okukamala. Pastor Chris Nsubuga ngono ye mukulu w'essomero lya Glory to Glory mu bitundu by'Entebbe agamba nti kati naye atuuse okulemererwa olw'ensonga nti abazadde abasinga balaga nti balemereddwa okuwaayo ebisale by'essomero ng'ate abaana babasindika okusoma. Abaana batalina mwasirize, batalina bataata, taata ali omu, maama ali omu, taata mutamiivu takyasobola kunsomesa. Abamu bakulira mu COVID n'agamba anze sigisobola kuddamu kuwerera kubanga okuze, so mpita omuntu yenna ali eyo osobola okuyamba mu ngeri yonna. Abaana tebalina ngatto, tebalina mifaliso wa kusula, tebalina bitabo. Tugezaako okubawa education okulaba nti basoma naye ng'embeera nebaga tetusobozesa okusinziira ku mbeera ya Uganda mwe tuli. Ekyennaku essomero lino lirina abayizi abasoba mu 200 kyokka nga basasula ensimbi z'essomero bali 20 bokka ate nga bo ng'essomero bagula ebikozesebwa ng'emmere n'ebirala eby'abayizi bonna nga wano wasinzidde okukubira abazira Kisoomulango okubadduukirira okusobola okutwala mu maaso emirimu gyabwe. Economically ebyenfuna byonna byagootaana, so yenna ali eyo alaba omukutu guno yenna ndaba essomero lye lino tulinako abaana 157 naye nga percentage y'abaana basobola okusasula balinga 20 oba 3 gasobola okusasula basigadde tebasobola. Ezo zikumala oliisa abaana zisobola kuliisa kati endala muzijjawo esente endala kugamba tetusobola era osanga n'abaana batukozeeko ne bakogga ne bakomayo kubanga ogezaako okulaba nti kana kasente akatono akabakazi okakwatiriza okulaba nti oliisa abaana abangi b'oba olina. So tusaba omuntu yenna ali eyo olina obulunzi nakulira ku street ensonga lwaki nvaayo okuyamba n'ekimu ekitono nakikola naye ngamba kanyambe naye nendowooza nti nja kusobola naye ebiseera bituuse nga mutuufu emikono mitono sisobola kuyamba nnyo. Abayizi bano embeera mwe basomera tesanyusa kubanga abasinga basomera mu bigere byerere nga bw'olaba. Nsubuga agamba nti okutandika essomero lino kyava kulaba nga abaana bangi abakomya emisomo gyabwe mu kkubo nga n'abamu bazadde baabwe baafa dda ate ng'abalala baagana okuddamu okubaweerera ng'ono agamba nti kino kibadde kisoomoozo nnyo eri ye wamu n'abalala bwe bagenda mu maaso n'okuddukanya essomero lino. Nawo tukyapangisaawo ekifo tukyagezaako okulaba nti tukiwalinga kubanga twajja nga twagala kuyambirawo bana ntuuza tunaafuna ezigula naye ebiro bitukutte kulw'embeera ya status y'ebyenfuna. Amasomero mangi agali mu mbeera ng'eno ng'ate gandyagadde okutuusa obuweereza ng'obw'ebyenjigiriza ku baana b'eggwanga kyokka okusinziira ku mbeera eriwo ne balemererwa okutuusa obuweereza buno. Abamu bakulira mu COVID n'agamba anze sigisobola kuddamu kuwerera kubanga okuze, so mpita omuntu yenna ali eyo osobola okuyamba mu ngeri yonna. Abaana tebalina ngatto, tebalina mifaliso wa kusula, tebalina bitabo. Tugezaako okubawa education okulaba nti basoma naye ng'embeera nebaga tetusobozesa okusinziira ku mbeera ya Uganda mwe tuli, mbeera si nnungi. Economically ebyenfuna byonna byagootaana.